Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe netunulira eddagala eryo liyitibwa mbulabutuulo oba mbulabutuuliro. Eddagala eryo singa likulumba makaago ne limera tugeze mu bimuli oba ne limera mu lusuku kati nga bw'olirabaawo liri mu bitooke, eddagala eryo si ddungi kubeera nga likuliraana, kubeera ng'oli nalyo kumpi tekiba kirungi. Kiba kikulu nnyo singa lijja ne limera mu bimuli byo oba mu lusuku nga bwe nkugambye, naddala okuliraana amakaago kiba kyetaaga ogende ng'obuggyamu obukuulamu mpolampola. Jjukira eddagala eryo terisimba mu ttaka nga limera, terina mirandira. Ebiseera ebisinga mbulabutuulo atambulira waggulu ku bintu kati nga bw'olabaawo, ali ku ssanja kwatambulira kungulu ku middo egy'enjawulo. Ye Katonda yamutonda akulira ku bimera waggulu, n'olwekyo akadde ako kamutawaana nnyo kuba osobola okunoonya we kasimbye mu ttaka ne wakubula ko katambulira ku bintu waggulu. Naye ng'ekikulu kya byonna si kalungi kubeera nga kakuliraana. Kasooke nkubuulire naddala nga mmwe abakyala ng'olina omwami wo abalina abakyala nga 3, 2, 4 naye nga mukwatagana nga gwowoza nti nze ne mukyala muto tukwatagana ne mukyala mukulu tukwatagana. Singa omukyala oyo tugeze namba 2 singa akwata eddagala eryo lye bayita mbulabutuulo n'alikuteera mu ssigiri eyo gy'ofumbiramu emmere y'omwami wo oba n'alikuteera mu kyoto, ekyamazima amakaago beera ojja gasuulawo ogende ozunge n'ensi omukyala oyo adde mu makaago ago g'obaddemu. N'olwekyo eddagala eryo lya bulabe nnyo nnyo. Omuntu singa likuteera mu ssigiri gy'ofumbirako emmere ne linyooka n'abaako n'ebigambo byayogera, lisobola okujja mu makaago n'ogasuulawo n'ogenda n'ensi. Eddagala eryo si ddungi kubeera nga likuliraana ewakaawo. Singa limera okuliraana ennyumba yo, fuba okulaba ng'olirwanyisa liggyeewo, beera ng'olisuula ku ttale, lisuulire ddala wala, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.